njagala nzikuze ebintu bino wammanga esebo njagala nga tosobola kuba na bifo bisatu oba bina olina kubeera na obuvunanyizibwa bwa kifo kimu gwe MP gwe deputy minister gwe MP wa East Africa ate ya ne mu kibiina muovanga era oli mukulu ekyo sigenda kukikkiriza kyekimu kegenda okusooka okulwanya n'ekirala twagala omuntu nga ekisinza okudobokana ebyenkulaakulana by'eggwanga omuntu omu bamujja bujjeeyo mu ddwaniro oba mu ttale nga badde awo namugamba nti olwokuba oli mwana wa mulwanyi beera minisita atwagala kati minisita ng'olina obukugu olina ebbaluwa mu yunivasite kimu ekyo ng'ate era olina experience ya myaka 10 ku kintu ekyo era njagala n'omuntu wa wansi ali alabire Kayanja njagala olabire Kayanja nti kino buli kimu kisoboka oli alina ssente wano bagala qualification just ya senior 6 ate nze Kayanja ndi product ye Makerere I did BCom ate anekira I majored in accounting so njagala kulaba nga obusuubuzi mbukulaakulanya ettooke lino ligatta buli muntu era ke kabonero kenjagala nagenda nga bebbomba ku buli LC tulina LC 50 mu Wakiso district naye nagabako ebbomba kakati abantu mbadde nzija ne banga mwana waffe genda n'ettooke lino eriba libeera akabonero kye tuba tukuwaddemu kubanga naffe twalima gegana amakungula so nzize njagala ettooke lino libeere nga ke kabonero akaaba na Kyaddondo East